nze Masembe Erimiya asiga bampita omubi Masembe ndi munamawulire kabaka wa mawulire kabaka wa mawulire mukola amawulire ate era saidi endala ndi munnabyabufuzi nze ntwala makindi ebyo obufuzi tobisobola ebyo obufuzi obiraba ebyo ebifuzi nze nkyabiziga buzizi naye nabyaze nebitegeera ebifuzi bisingamu okuba mu enkwenyi nnyo nengera era ekitiibwa ekirala yenze kyapasoni wa gender community service and production Kampala yonna tudde ku bya music tuli ku music kibuuzo ki ekisooka baaba Abana-Uganda batandise okukaaba nti Abanigeria babamalawo ne bapromota tebakyagula Bannayuganda tebabategeka endowooza yange egenda bweti ekituufu Abanigeria si mu bubi bagamba nti bw'oba okola bubi bakugambako ekituufu e Uganda tukola bubi okubanga tukola bubi nze kineewunyisa omuntu okuba otya akayimba ne kamala ennaku bbiri nekagwako kyokka nogenda owuliriza ennyimba ezedda zetwawuliranga ezedda bajuliana bano ne balaga nti abo bani abayimba ennyimba ezedda gondoba nga ate akayimba kedda kakunyumira okusinga akaleero kyogera music aliko hati tahitinga ekitegeeza abantu abaliko ennaku zino abagamba nti bagamba nze ndiko abagamba mbu be baliko ekituufu bye mukola waaka mubi nnyo tosobola kompitinga na mu Nigeria ti Nigeria ajja kujja mu studio atekemu $10,000 eza audio tanabagenda ku video ajja ku video atekemu $5,000 eza ogenda mukwata ddi nga gwogenda kujja okole kyetaano mu studio ka sound card akali mu studio kambwa ka sound card nga kalinga ka $5,000 ke bagula akali mu studio ne software gokozesa ku computer kuli eri olina okozesa FL wadde FL studio gye bakozesa okukola engoma yakabi nnyo naye nti ne software naye nyinini bwambwa kitegeera kati ombulira ddala ogenda competing otya n'omu Nigeria ogenda competing otya n'omu Nigeria mu bumpimpi twetaaga okuwa gavumenti otukwatirako e Uganda wano ne tuteekawo essomero erisomesa music aliko ne tufuna oba ba university ne kyetaaga twaye muno emakere wali ombu basoma MDD biki kyetaaga essomero ne wabonga lya music university nga ya music gyokka nti okola video kukola audio kukola sound byonna kuba kati bino byekuusa ne mukola firimu nti bwe tukola audio omulungi n'aba firimu nabo ne beekuusa kuba bitambulira wamu video na audio kwega twetaaga okukola ebintu nga birungi netosaako nga mambo okoze audio ya kyetaano ogenda competinga n'omu yakoze 4,000 ng'ate oluyimba alukoledde na mu America kitegeera naba talukoledde mu America nga audio agikoledde Nigeria yalaga osibwakako ate amala audio bagenda gisindika mu studio z'aba Jamaica eri shonibonye gyakolera ate bamale ba mastering oluyimba olwo balukomyewo balusindike ng'ogenda competinga naye batya twegamba e Uganda twetaaga okukola emikwano n'abayimbi abalala ab'amaanyi n'otegeera bakola batya ne wano tujja kwefumba wano eno oyimbidde oli bwayise oyimbidde bantu omu babiri basatu oli oyo kwegamba okwegeta wano kwa amaanyi ate ne yalaze kuba ennyo abayimbi baffe jjukira gavumenti yasooka ne banafuyamukko ne bagwera eggulu awo kumbe basuula basooka ne banafuwamuko ne bagenda ne bagwera eggulu nogwe tube tulowooza abayimbi abali ku top nga nabo tebava mu kusabiriza okusabiriza okwo ne kuleeta obuzibu wadde kituufu covid yabanyigamukko ng'abamu tebeetegekedde kati mu kwetegekera kati saawa eno baliyala n'ogamba omuyimbi agenda akolere bawe nasiima oba akole owa producer owakabi n'omugamba oba galwaikale ngenze kolera mu Safi ya Diamond Platinum studio eyakabi tegeera n'ogamba ogenda okolere kuba kamiliyoni batugamba bava Kenya oba naye agenda akeyakolera eri nazo sente tebayina nekyo kati ne bana abayimbi abalina sente abakola nabakozesa nyimba z'emabega ne bajja ku mikolo balema bandi bayimba nyimba z'emabega tayimba kapya pakapya nako kafu kati ekituufu ennyimba ezedda zisobola kompitinga nze mu kulowooza kwange ennyimba ezedda ze bayimbanga zisobola kompitinga n'aba Nigeria zino ezaleero tezisobola nfu abayimbi abamu baleeta ba Nigeria anga tolaba my brother ekituufu e Uganda tutijja enako zino social media yeefula oluyimba olwakabi TikTok kati promoter nabo ne ba promoted dabali kochimene ba promoter tebalina bya tewaliwo e TikTok nabo kati badda ku TikTok kati naye okulaba akayimba akakutte kigeda nti kokonyo nti ani akayimba akakutte ku gundi akaba akakutte ku TikTok nti akayimba nga kali ogezenga baka mu Nigeria amazima abantu abaliko kasana kuzino bavubuka kigeda tojja geno tegeke krikito ovo osubireyo omuntu w'emyaka 5 plus ojja subireyo ekinene nnyo myaka 3 mu 5
oyo nga yasembeyo obukulu kati muri omyaka 35 ananyumirwa atya enyimba nga talina ku TikTok tamanyi kintu kyona kiri kuliki kati ba promoter nabo balaba kintu kikutteyo ate ebintu ebikwatayo bannayuganda tulina akatijjiso tetuwagira bannayuganda bannaffe tuwagira baawa bebweru kati promoter netajja kuleeta akolera osi bw'ate aleesewa wano ne bana abawano baganda benyi bannayuganda bebagana owagira ekyabwe wano nabo nyini kati ojja kusanga omuntu wansi ng'ali wansi mu ghetto wansi amazima naye yeekengeramu ng'alaba music tanyuma kayimba kagwako munaku 2 kati promoter akola ati ayagala akolera osi nga naye ataddemu ssente era inagenda bweru n'aleeta ki omuyimbi kati ekituufu mu bumpimpi tulina kwefaako nga ffe abannayuganda naye tosobola kwefaako ng'oliyala ekyegeza gavumenti erina otukwatirako kuba nawulirako baatugamba mu President Museveni mbu yagulirya bebekulu sente agenda akola studios manya mu America agula ebyuma n'abireeta naye nga Museveni twawulirako mu ŋŋambo ono bebekulu yagamba mbu bamuwe sente agenda agulira abannayuganda atereze industry yaki eyawano kakyesimanyi ono we yagenda omukulu ebyuma bye yaleeta studio oba yali yabwereere oba yali yabwereere ekyegeeza abakugula byuma mu America kuba bagenda ne Sasha oba tukere ati ne batandika kukwatira video kati ne we yaleeta ebyuma tebyayamba bannayuganda nawulira bagamba studio era zakuzi okugyayo kamera oba okugyayo kino kyona inakisasulira kati ekimu bumpimpi ne gavumenti gye erina osooka okutereeza industry n'egiwa ekitiibwa nerekera kugabira abantu ssente okusabiriza gavumenti mwe muleetedde okukonya abayimbi mubawabawo obusente temubawa ngeri gye balina kukolamu bintu birungi music ekyegeeza weetaaga okubeerawo ministry ya music. Ensonga endala omuyimbi Juliana alina show ku lunaku lwe lumu ne B2C alina show gutulaba nti twagala tuwe endowooza yo balindabayo y'ebintu endowooza eyo giraba bize bibeerawo si bwe busoose bize bibeerawo kati abantu abo babiri obalaba baawukana audience B2C baawukana ne Juliana ochegeera anti waliwo enjogera yali egamba nti Juliana azze kuvuganya n'abaana bano bambi nedda azze kusuula abaana nedda bambi audience zanjawulo era kino tekiriko mboba B2C yasooka oba simanya Juliana yasooka tekibyawukana teri ayiikiriza munne buli muntu alina audience eyiye ochegeera Juliana baayina nga ye Juliana baayina era jabafuna ne ba B2C era bebalina bebajja bafuna zaawukana ekyo kyaliwo ne kugundi togenda nawala waliwo Chameleone yali alina ku Likoti Ovo ne King Sako Freedom City King Sako najjuza ne Chameleone afuna baafunye kati abo baalinganga abafaanaganamuko abo Chameleone ne kati kyawula Juliana ne ba B2C ati Juliana nawo aludde okutegeka ekyogeza abantu balina ennyota ate Juliana abantu bayimbira bali ba level 4 gitegedde ba level 4 40 plus ochegeera kati 40 plus tojja basanga mu ba B2C ba B2C bali ku level 2 okusingira ddala ba myaka 18 paka mu 36 awo ne bana abasajja bakulu bajja mu bivulo okwana abo abaana be bayizo okujja mu ba B2C aze n'akamaali ka bajja okwaniriza bayizo okujja kati audio okutegula abateguzi ne kati ye Juliana abagendo beere bano bawava munno mana bakulukulu abo bebagenda ogenda mu Juliana ate yo Juliana ku Serena era si wajjuze nnyo nti oba wanene nnyo oba wakola biki yeetaaga 10 yeetaaga abantu batono nnyo kola ki ate nakajja kangi nnyo ochegeera kati ekituufu bonna buli omu alina audience ye gyakola ki gyatwala tebafaanaganya ate era teri yayiikiriza munne era bane bonna asobola oba olinamu kasente genda owagire gwokola ki gwowulya gwoyagala bw'oba olinamu kasente genda owagire Juliana ne bw'oba olaba nga levo yo naawe tolinamu kasente genda mu B2C kugamba buli omu awo kwe bayita okwawula naye nga buli omu ajja kukola buli omu agenda funa abantu naye nga nze levo yange ngenda wa mu B2C ne Juliana sikulinaako obuzibu bwena n'okayimba obuyimba bwe naye ekituufu kino tomusobola muyingira wa bbeeyi akajja ka Juliana kangi nnyo akajja ka Juliana kangi nnyo naye nga nekalibadde nga si kangi nina genda mu ba B2C oli 40 plus sini mu 40 plus sinatuuka mu level ya Juliana ya 40 aba 40 sinatuukayo naye ndi waliwo mu balegend Juliana nga atandika waliwo nedda sebo nze industry eno nakagimalamu masembe twakola tukuwulira anti wulira bangi walogo bayita Abdul Bogere masembe yali wasubi ku CBS yenze naye nawe toli waleero oli wadda wakufuuka entertainment oluddemu wakufuuka okyegedde ekyo kigambo gwe Moshi muli badda kati si dagalasi kati nkunnyonnyola
abantu bempe ekiwa bamita Moshi Katsi abo levu zaabwe nabo ndala nnyo zina akajabulaza myaka 6 mabega kati ongambe mu levu ya Moshi nyizo musobola oba Katsi just na yangu wa mangu akagamba ko kategede na yangu wa mangu okubitegeera n'okukwatayo era bana yaba